Abaagala abasajja abafumbo nga gogama ku musajja omufumbo kwe siva awuliriza. Omuwala ono Saidi Chiki yaganze omusajja omufumbo. Omusajja oyo omufumbo alina mukazi we ayimuyinamu n'abaana basatu era mukazi we owaka wampeta. Omusajja oyo omufumbo yakwata Saidi Chiki ono n'amupangisiriza ennyumba n'amuteeramu buli kimu eky'ebbeeyi n'amugamba beera wano ewaka saagala oveewo buli kimu kyoyagala ngenda kukikutuusaako njagala obeera akanyama kange ak'ebbali naye nina mukazi wange ewaka enkolagana yange naawe eri wakati wange naawe saagala olalaase bintu bino kuba saagala mukazi wange owaka amanye. Saidi Chiki ono nakkiriza bulungi nnyo. Munnange Saidi Chiki atuuka ayagala okuzaalayo akaana omusajja ono mufumbo yamugambye tali ready kumuzaalira kati mwana taagala mukazi we amanye nti alinayo omwana omulala gwalabira ebbali. Saidi Chiki agira alindamu. Saidi Chiki n'aguma. Zadde teziri busa nga bano ababiri Saidi Chiki nono omusajja omufumbo bateesa bagende bekuyimuko ku bifaananyi ng'abaagalana. Era bwe baatuuse mu studio ono anyumye emboozi mukwano gwa Saidi Chiki era bwe baziyiya bakozeko make-up okugenda okwekuba ebifaananyi mu studio. Bwe baatuuse mu studio engoye ze bayambadde buli omu yayambadde engoye nga ziriko linnya lya munne. Saidi Chiki ayambadde engoye nga ziriko linnya lya musajja n'omusajja ayambadde engoye ziriko linnya lya Saidi Chiki. Munnange badde bali awo ng'omukazi ow'ewaka agguse omufumbo ow'empeta agguse mu studio mwe bazze okwekubisiza ebifaananyi. Oba yategedde atya nti bano ababiri bali wano, oba ani yamubaguzzaako, oba ani yamubuulidde, ng'omukazi ow'ewaka atuuse yabasanze bonna banekaanekanye n'abuuza bbaawe, musajja gwe bulijjo nkulaba ng'okukuta, bulijjo nkulaba toteredde, kaakati mbuulira onaani era wano mbasanze mukola ki? Omusajja n'atunula bw'ati. Omusajja kwe kumugamba ogamba ani? Bayimiridde babiri ne Saidi Chiki. Omusajja n'amugamba ono onaani? Omusajja yagambye nze ono simumanyi, nze mbadde nzize wano okwekubisa bifaananyi byange, ono musanze wano. Gwe buuza akuba ebifaananyi oba ono mumanyi? Nze ono simumanyi. Omusajja yeeganye Saidi Chiki. Saidi Chiki yakaabizaako ezziga limu nga takikiriza nti omusajja amweganye naye ng'omukazi wewaka agguse. Ebyaddiridde bye njagala weewulirireko. Vidiyo gimpereka like, vidiyo yiiyo. Bw'obanga weepikira omusajja omufumbo weesibe 10 15 kubanga ebbiri ntono. Yo, men can leave you in a desert dry without water. Story time. Banamwe nina client wange ampagidde ebbanga ali mu late 20s aina boy ngambe nti amwami we kubanga si mwami we aina omusajja omufumbo ye gwayita boyfriend. Actually oyo omusajja mufumbo taba na boyfriend muba mwetaaga bayita aba man friend. Aina man friend because oli si boyfriend musajja mukulu aina man friend we. They've been together with this man friend, with this married man friend for 2 years. Emyaka bagindaba babadde bonna. Omusajja ono alina omukyala n'abaana basatu. Omukyala omufumbo ow'empeta awedde emirimu n'abaana aba basatu. Girlfriend wange ono client talinayo yadde akaana yadde essuubi erizaala akaana yadde ali awo. Naye gayo eno yamupangisiriza yamugulira emmotoka kyayagala akimuwa tamukkiriza kukola tamukkiriza kuzaala. Olira ebintu ebyo bibiri kuzaala yagamba tali ready like I'm not ready nkyalina bali ne botazaala kati. Omuwala alivinga obulamu obwa luxury obumala tebuli nnyonnyo waggulu naye obumala like you look at her n'ogamba oh okay she's living a life. Akasente weekali ate bakamuwa tazaala naye takola ate biba bimugaana. Baana mmwe bulijjo muwala wajja wano twegeyamu ne mukansolinga ne muganda naye gwe okimanyi nti nno omusajja oyo gwolina siwuwo kubanga nze yangamba omusajja mufumbo biki ne mugamba naye oplaninga ki nga njagala ayagala nnyo makeup wange glamu yange ajagala nnyo. So she comes here every time avuga n'ava entinda najja emukono ne mukola makeup naddayo mu town gye bagenda okukubira pate oba gy'alina omukolo oba like nze amukwata mu face. So namugambanga ebiseera ebisinga
naye I need them. We should get someone. Funa omusajja, I need to get a man. Njagala bino byankolako n'onyuma mpulira njagala nkoleko ne ku mukolo gwo. Like, I mean, nga mwana gwe sajja kirya. Sajja tetukirina amusuubirya mikolo. Ne mugamba but yo. Omanyi mu bulamu bw'ensi eno buli muwala yandyagadde afune ku mukolo. Like, ekitiibwa ekyo. Baana mmwe mbadde nga mu counseling mpola naye nga ngamba ekisajja kirina sente ate nkyagala. Naye simanyi what to do. Naye ndowooza omwaka guno sijja guyingira nakyo. Olugina nti ate omwaka guli nagwo sijja guyingira nakyo. Naye basigala bali bombi. Naye nange nkubayo kati nimuwayo koka advisor. Kati nijjukira wali abaagalana nti osaawo kikyo. So nteekayo ebyange bitonotono ne mulaga nti mukwano wooli tewali ssuubi. Yes, you're getting a good life. Naye omusajja tagenda kukubamba, tagenda kwanjula. Because kale akyaleke wammwe naye n'okukyala tasobola. Omusajja yeekweka takkiriza beewa bawe b'omuwala kumulaba like you. Oli mula yangamba omusajja ono toswana mu introducing ku mukwano gwo. They live that life nti wabeera we babeera mu closed doors like indoors tabeera naye omanyi obulamu baside chick bwe bayitamu bambi ng'ayita mbulamu obungajja n'akunyumiza naga nti nina buli kimu naye siyagala like I want to be like those girls nalaga omwami we nti wuno ne batambulako bonna but we are never together like obulamu bukaluba sirina ssanyu eryo lya wabweru we n'omugamba yoko omugambye n'obita baana mmwe hey anti ze n'olugambo tuli tuti naye olugambo lwange mba njagala ne muyiga kakati luno kandubawe muyige kwosajjo no ku Lwokusatu yes that is kwosajjo ku Lwokusatu leero Lwakutaano ku Lwokusatu yajja yali birthday ye gwe gwali omulundi gwange ogusoose okulaba ku bbaawe ono married man friend bana mwe ngajja ne guy yali yan contacting ngaddanga yambukinga I have a birthday shoot njagala tukole glam bichi nga bajja ne man friend bana mwe nga man friend bambi talabika bubi mutala we waka mulabiridde aside chick alabika era mulabiridde nga man friend alabika bulungi bambi ate nga mukakamo nga man friend muwa awokutuula nga munayo jira otuula nze ngatandika okukola ku girlfriend wange tukolaawo tunyumyawo ekibozi kyaffe mu mpola of course ekibozi kyetwanyumya kwolwo tekyalimu bino bya married man bichi because we knew the guy was here with us nga tukola nga mumaliriza nga anyuma ekitagambika nga ayambala nga agenda mu studio bamukuba ebifaananyi Manfred naye nga ateekako ataya omanyi those ataya zezimachi nga t-shirt eriko linnya lya Manfred eya Manfred eriko linnya lya muwala basabudde ekigattaawo bakubye ekipale kwegamba nga nga talina kyomugamba nga oli wajja namugamba nti ono si musajjawo nga tuyinza n'omukuba otugamba ki oli nga musajjawe completely kabisa and also nga basala nga bagenda babakuba ebifaananyi simanyi sinza na kunnyonnyola mukazi wa Manfred bwe yatuuka wano omukazi wa Manfred baali bakabakubayo ebifaananyi ng'ebya nga mukyala wa Manfred wa married Manfred ali wano ng'ali ku kizimbe baba mu bifaananyi nze nalaba mukazi kumpitako yesuggusula ayitamu nsigala ku byange nali maliriza okukola ndi awo ku simu mpoyeseza nindaba client balala engoye za girlfriend zoyo girlfriend wange mukwano gwange zaali zisigadde wano kuba yayambalira wano neza Manfred nga ziri wano nga bambadde ataya zaabwe za bifaananyi ndowooza bakomewo bajjamu bakyuse beeyongereyo omukazi nga atuuse kakati omukazi bwe yatuuka naye abasajja ndetandika kubalabanga obanga kimukama nsaasire omukazi bwe yatuuka n'amugamba gonde oyani kati I think omukyala yali I'm not even thinking kuba yabyogerawo maze banga nga nkimanyi olabi okukuta like nga kulaba okukuta olowooza ndi musiru ani ono leero bukyokukuta leero njagala ombulira ani ono owulira ebigambo ebyo Manfred nga asirikawo asooka asirikawo ng'omukazi ye alokompoka like nga yettolako ayombyawo biki girlfriend wange nga asirise naye
ndiye no mudduka mukola bwenti omanyi nga mukolera signing omukazi yali atudde eri gye bali ng'ayomba nga mukola bwenti like sirika whatsoever kyonna kibaakola otya ng'omuwala asirika manfriend ng'asirika omukazi nga mugamba nze mmaze ebbanga nga nkulaba toli nnomo ate ebbanga eriiseeko tonemabega nategeera nti olabika olina omuwala kati yonaani bonna banyumye banekanekanyona erinnya lyo liri kwono n'eryo no liri kwoli balabira embaga ekyasinga okumala enviri ku mutwe omusajja yagamba mukazi we ono simumanyi bwe bagamba nti naddamu okutegeera mba mbalimba natuula ne wansi because I was here standing making signs natuula wansi yamugamba ono simumanyi gwolabaani naye nga bambadde atayayeemo erinnya lyono liri kwoli eryo liri kwono bannange n'amwegaana namugamba nze simumanyi nzize kuba bifaananyi byange musanze wano maama banamuno nagamba bannange kiki kino omuwala yatunulira omusajja ng'ali siriyasi yamwegaana completely and also okumwegaana okuwedde emirimu simanyi mukazi oba yali amanyi fesi y'omuwala oba just yali amanyi muwala nti gyali omukazi n'abuuza omuwala nnyaba onoomuyita otya omuwala ng'akyavamu n'ekigambo ku musajja we yagambidde nti simanyi omuwala we yafurizingira mbu simumanyi nze simumanyi buuza ow'ebifaananyi nze musanze wano nzize bankubeera ekifaananyi badde ne bakyali bange lwakuba basigadde wali mu kunywamu nzize bankubeera ekifaananyi ne musangawo buuza ow'ebifaananyi omukazi nga mugamba twasiriwaza biti ng'abuuza omuwala wamma nnyabo onoomuyita otya yamubuuza gwe nnyabo onoomuyita otya bataayi bange ng'oli talina yadde agabikkula omumwaddemu omuwala amaziga gawamuyitiramu awo wennyini immediately like awo wennyini natandika okukulukuta bwati nakola bukozi bwendi mulinde paati tubalage kyenakola mwabali ku basajja abafumbo paati tu ino nkomye nga mbalaga kyenakola omukwano gwange yali akaaba omukazi alimubuuza gw'omuyita otya gwe onoomuyita otya kati jjukira oba n'obusungu nze kyenategeera ebintu ebimu tobiteeka kuba bwongo. Why would you ask this girl nti omuyita otya even the excuse omusajja gye yali yatisira ogamba mukazi wo nti ono omusanze wano mubuuza n'ow'ebifaananyi ono musanze wano wabula yanyamba n'atagamba nti buuza n'oli omukyala wali kubanga nandigudde kava olaba nagwa kava nga tebangambye buuza oli banamwe omusajja ekigambo alina kya mukazi linnya lya mukazi n'omukazi alina lya musajja omukazi ayomba the married woman tali mu kirealizinga nti bano bambadde ne sati ezikola ki eziriko ebigambo ebifaanagana bwe busungu endi bweba n'obusungu ebyo oyinza obutabifaako omukazi ng'abuuza client wange gwe onoomuyita otya kakolindeko nange bannammwe neera nkyala nga mukyayagala nange muyinza olowooza neekoze makeup bakwano seekoze makeup kano kahina eyebrow mukalaba tandika kamu ne kagenda nga ne lashes individual lashes kuzikola ano kugina legit makeup mwangu mufaanane nganza mwagala olugamba naye wagamba okujja okwefa kubonamu emiri zange ezikutuuka nze simanyi nakyakukola nyingayonsa. Meanwhile that aside nakola bwente omanyize n'emitawaana tuli njagala olugamba naye sagala miwunyo nga bamubuuza gwe onoomuyita otya muwala bambi mukazi watu nga tandika okukaaba kyamuggwako omusajja okumwegaana nti tamumanyi kyamuggwako. I think that is not what she expected. Nali nyimiridde bwenti nakwakava we bati nenjavula nengenda wali we balesa engoye zaabwe nenzikwata nenzizizika nina wano bukabinete nembuzizika eyo nenzizizika eyo munda
nenkomawo nentuula awo firimu negenda mu maaso omukazi yayomba naye nga mukwano gwange tamuddamu yadde ekigambo kati we baali bajja bagira mu motoka ya musajja ye yavuga baanammwe omukazi yakwata bbaawe ku mukono n'amujja mu studio omukazi omufumbo n'amujja mu studio ne bayitawo ne bagenda ne baleka mukwano gwange wano mukwano gwange ne ngenda ne muwoyawoya ne mujjayo mu studio ne mmuleeta n'atuula wano ne nsooka nnoonya ku mazzi g'okunywa ne muwa ku mazzi g'okunywa omanyi ng'omutoli mukama ng'oli mukola like batukubanga nga tuli batoye gokaba nukola omwana ng'ali mu ebyo ng'akabye nga takikkiriza ekibaddewo teri kyamuluma yangamba Gina gaya neganye yakamanga nga Magina gaya neganye teri kyasinga muluma nga gayi kumwegana nga takikkiriza nga gamba bannange gundi aneganye gundi agambye tamanyi bannange munyamba agambye tamanyi banayinga omuwala yakaba maziga nga nebyayogera biringa bano abantu abafiiriddwa beboogera like ng'alinga agudde eddalu ne mwoyawoya ne muwawa n'amazzi g'okunywa ne mukako otuzanyweko bwe yadde engulu we took some time n'atereera mukko n'asirika kale nemise n'asirika kuba okutereera nakati tanatereera n'asirika bwe yasirika ne mugamba kakati hatukoze tutya kuba obudde bwali bugenze nga njagala nakunnyuka nangamba simanyi nazze ennange bagira mu motoka ya musajja tamanyi bwagenda kuddayo essimu ye nga gy'alina yokka wano ensawo nga yagirese mu motoka ya musajja nga talinaawo yadde ekyebitaano naye mmwe oliye ng'akutte emaali ye gye yateekako empeta ku ngalo nga bayiseemu kati gwoba ogamba ki and they can sacrifice you for her oli yabeere waka kiki kyoyogerako gwe oli yabeere waka yammanya ensolo yammanya nyambala yamanyi gyamugje gye bavudde bombi gwoze obulamu buteredde and oyagala bakuyite batya bamugambe batya ndi mbono ono ko wife wo mbono mujjawo bye babigamba abakazi nga basiru nga tebalina magezi oli aba ne omukazi mwe yali alabika bulungi omukazi yayita ono ng'anyirira yes ne side chick yali anyirira naye ng'omukazi anyirira kati neŋŋamba naye abasajja omukazi wewaka ng'alabika bulungi kiki ekikutambuza oba ofa kinensi kiki oba ekirala kimuba munoonya oba just mulina mwekimulina banagenze mbabuulire mwannemye okutegeera ate omumwaka guno mwannemye nnyo sibategeerako ddala like sibategeera abakazi bandeetedde story wano n'ogamba kiki ekigenda mu maaso abasajja bagwe baddalu tubayite lumu balalu tubajjeko erinnya nti basajja tubayite balalu because natunulira omukazi wewaka neŋŋamba ye alabbana bannange ng'omukazi alabika bulungi kyokka noono ng'alabika bulungi neŋŋamba kati kazidde okunywa omuwala twatetenkanya neddayo waka mazima teyasula wakawe yasooka nasula wange nga sirina we mugamba nti munayiddayo biki we went home namutwali wange the next day yesetinga ne muwawe ebyokwambala biki kubengo yitwa tuzirese namuno nga zize n'ez'omusajja zeyagiramu mutwala omala yaŋŋamba Gina okay, before that yansabye nteeka story eno mumuwe ku magezi naye omuwala bwe yaddayo ewaka the next day bwe yaddayo ewuwe yajja era twasiba weno yaddayo later bwe yaddayo ewuwe omusajja yamukubira essimu the whole night omusajja teyadda mukubako ku ssimu teyamukubira kumubuuza nti munaye oba otambudde otya ozeeyo waka oli seefu munaye ensonyiwa oba next day ndowooza nga amaze kuvaayo era waka genda ku mulimu bwe yamukubira essimu omusajja n'amukubira bannange omusajja nga omusajja bannange mwe omusajja yagamba omuwala hi baby how are you how have you been I missed you I missed you mwenza alina ekikyamu ku bwongo oba you have to first things first before you missing me wande sewa
mukunde kawuwa mugambye otya gwe wagenze naye. Like, you guys, first things first. Temwebuzabuza kwebuza magezi. Hi love, how have you been? I missed you. You missed me, Gawanda. Hey. Nze mbabulira buli kiseera mulina mwe munkomya okutegeera kati na kwolwa wonna mu okutegeera. Omwana yangamba omusajja teyayogerako ku kigambo nti oba nina we nakulese oba omusajja tali mu kukkiriza kwogera ku mbeera yaliwo. Ekintu kye bakwogerako kye yamugamba nze nkwagala, you're still my girl. You're not going to get anyone else because you're my woman. I want you. Nkwagala era olina okubaawo. Okitegeera? Omuwala nayogera the next day yava wano lwaggulu omukku. Namukansolinga blue black. Bana ekigambo kyesayogera nga tekiriyo. Nayogera buli kigambo kyemmanyi ekisobola okutereeza omuntu omukisumulaga nti kati zuukuka. Like oyo musajja walabye ekyabadde osiwuwo bulijjo nkikugamba naye kati kyakutuuseeko wakitegedde ti the man is not yours. Get a life, wake up. Omuwala yangambye jina gayi we yankubidde bye yangambye bye bino namugamba kati golooza ati like kiki ekiddako what next. Nangamba simanyi awamanyi ne ganziko omuntu gwe nayogera naye nemugamba nangamba simanyi nangamba jina omusajja mwagala gamazima omusajja mwagala kirabika bulijjo mmanyi nti mwagala naye nga simanyi nti mwagala ebyaddala nga bwe biti naye omusajja mwagala goge mazima buliro kintu kinnuma wano ne mugamba girlfriend si bwe kigenda okuba omusajja omwagala naye are you ready for all that? Omusajja yakweganye nangamba jina teri kisinga kunnumanga kubanga omusajja yanneeganye naye omusajja simanyi bwe ngenda mota. Omusajja yamugambye you're my woman, I want you, I love you. Atajjukira bakomawo with that love ne bakusiimuula ku bannange. Kati omuwala yangambye jina nsaba ogende ku peegi yo ongambireko abawala abaali babaddemukko mu mbeera yemu nganze njagala kita naye mpulira omutima gwagala omusajja simanyi bwe ngenda kita. It's not because of the money or anything naye mpulira nga ye ng'omuntu mwagala. I'm hurting so much nti yanneeganye ndaba nga tewali future nange muli nkiraba mu bwongo tetulina future naye mwagala mpulira I cannot take that step. Banyambe bampe ku magezi nkoze ntya kubanga omutima gunnuma.